Weewaawo bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema, bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema. Kale nno Ssekamuli Kansazi nga gwo kagogombodde ate eyeewa ez'omumba bwe bazikuba. Bwe ntyo nno nkomyewo mu kitundu ekyokubiri ku nsonga n'emboozi yonna ngibawe mu bujjuvu ekwata ku kwabya olumbe mu buwangwa bwa Buganda. Muganda wange Prosper Paulo nkutumiddeko munnange, weebale kubunyisanga eby'ensonga, weebale kusomesa bantu ba Ssaabasajja, weebale nnyo, weebale ddala. Neebaza nnyo nammwe abettanira okumanya, kubanga munnange alekerera amalire ge afanjala. Kaakati nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nseregganyi Ssengule 2022. Twamaliriza dda okubannyonnyola ezimu ku nsonga lwaki Abaganda baabya olumbe mu kitundu ekyasooka. Tukomyewo ate twongere okuttaanya nga twongereza ku lukulu ku nsonga ey'okwabya olumbe mu kitundu kino ekyokubiri. Enfumo eyidde ng'eri ku mugenyi. Ekirungi endaala ngibakubidde, eyannawannana mmanyi nti etuuse bulungi, kubanga kano kalinganga mu butuufu kaggwa ka ttovu, kasonsomolera ne gye katatuuse. Naye tweyongereyo mikwano gyaffe. Ku YouTube tunoonyeeko Munnabusiro n'Olulasangeye. Teekamu ku YouTube Munnabusiro n'Olulasangeye. Era ne ku TikTok weetuli okubaweereza. Aba TikTok tetubasuuliridde, tetubasudde mu guluka gy'obeera nti Nampunge atuli wala. Tuliwo ku lwammwe. Kale sijja kubifuula nnakyomu ng'ekiwendo kya mukannyinimu oba kkomekkome nga muzaalisa ku lubugo. Nedda. Biyinza okufuuka kaafuma ng'ensawo ey'ekiwero bw'egwa mu mugga, toonya kantu, byonna bitobera ddala. Kale kakati bwe gutyo nno okwabya olumbe mukolo mukulu nnyo, era Abaganda baagweteekerateekeranga nnyo Nazzikuno kuva dda, nga n'oyo eyasuwa okuziika ku munne mu mukolo guno yafubanga aleme kubulawo oba aleme okugusubwa. Kale gwakuŋŋaanyanga abantu bangi okusinga ku abo abaaziika. Okuziika bwe kwaggwanga Nazzikuno ng'abo abafiiriddwako owaabwe badda awaka okukuma olumbe, nga batandikira ku kusiba nnamwandu ekibugo ne bamulekwa ne babasiba amafuvu. Amafuvu onombuuza nti kyeki bwe tuba nga tukwanaganya n'omukolo ogw'okwabya olumbe, oba bwe tuba nga tukwanaganya n'okufa mu buwangwa obwa Buganda. Amafuvu zino ze nneebajjo ezisalibwa ku lumu ku mbugo ezaaleetebwanga mwattu okuziikamu omufu. Kale nno baakolanga batya? Olumu ku mbugo nga baluggyako ne lulekebwawo awo, ate ne lubeera nga lwo balusaddaase, kubanga lwabanga lwakusalamu amafuvu ago. Kaakati ndowooza ogoberera bulungi emboozi yonna, ogoberera ekigere bwe tukijja, era naawe ate w'okizza gendera ddala mu maaso n'okugoberera ekitundu ekisooka twakibawa. Kino kye kitundu ekyokubiri ku mboozi ekwata ku kwabya olumbe, ate nakyo kye twagala nakyo otegeere, kubanga bw'onoogoberera ennyo ebintu bino era naawe ojja kweyongera okubimanya, okubitegeera. Kakati singa nnyinimu yaba afudde, mwannyina oba ssenga w'abaana yasiba nnamwandu ekibugo oba embugo, azimusiba ng'akozesa amafuvu nga bw'onoosiba emisipi oba omusipi. Tegedde embugo ezo bannamwandu kwe bakaabira n'okubeera okutuusa olumbe lwe lwayabizibwanga, ng'ekyo bwe kityo bwe kikolebwa. Ate nnyina w'omufu oba eyamusikira ng'asiba
abazzukulu bamulekwa bano nno tabasiba mbugo, abasiba misipi egyo egiva ku mbugo, ge mafuvu abasiba n'abasiba mu biwato. Amafuvu ago lwaki gasibwa? Ge galaga okufiirwa, ge galaga ennaku bamulekwa gye babaamu, era ago amafuvu gasibwa bamulekwa abo bokka omufu bazaala, so si baluganda abalala. Olubugo oba embugo zisibwa bannamwandu, era ezo ezisibwa bannamwandu zo teziyitibwa mafuvu nedda. Singa omusika eyasikira abaana yaba afudde, bamulekwa basibwa amafuvu omulundi ogwokubiri, kubanga basibwa dda mukadde waabwe lwe yafa, ate n'omusika kubanga naye abadde mu butuufu ng'ali mu bigere bya mukadde waabwe. Kale nno kibava basibwa amafuvu omulundi ogwokubiri. Owulidde ensonga eyo nkulu nnyo era gyetegereze. Njagala bino oba twagala bino mubitegere bulungi, mubimanye. Omu ku bamulekwa bw'abeera Ssaalongo oba Nnaalongo tasibwa mafuvu, tasibwa mafuvu. Bw'abeera Ssaalongo oba Nnaalongo tasibwa mafuvu. Lwaki? Kubanga omuntu aba mwawufu okuva ku baana banne. Olwo mu mbeera eyo amafuvu go gasibwa okuziika nga kuwedde, so si ng'abamu bwe batera okukola ng'omufu yakafa. Singa omufu aba yavudde lugendo, katugambe maama w'abaana nga taziikiddwa wa bba wabula aleeteddwa ku kika, era abaana amafuvu gabasibwa bamaze kuddayo mu nnyumba ya mukadde waabwe. Era omukyala bw'afa ng'abadde n'abaana mu basajja ab'enjawulo, buli musajja atwala omwana we n'amusibira amafuvu mu nnyumba ye. Ebintu bino bwe munaabivaako ne mutabigoberera, era akabaate kanaaba kabajjidde, naye ng'oluusi kijja lwakuba nti muba temubimanyi oba nga temutegeezeddwa. So bwe muba nga mutegeezeddwa, oluusi kiba kibayamba. Nja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri mbannyonnyole okukuma olumbe mu bujjuvu. Twogere ku kukuma olumbe mu bujjuvu. Tukyali ku nsonga za lumbe. Muganda wange Prosper, tegeeza ensi, abantu bamanye, abantu bategeere obuwangwa bwabwe era baleme okwejjusa n'okukifuwa nga bakizza munda okufaananako akaabira eddiba ly'enjobe, oba okutolooga ng'omwana gw'engabi nti entoloogo ekulira mu magandaazi, ekijja kijje entoloogo ekulira mu magandaazi. Tegedde nange sijja kubeera kaliki egyo ng'enjobe eri obugala nti kati akabi bwe kanaba kakujjidde oneekweka wange ebitoogo biweddewo. Wamma mwebale kugoberera ebyensonga. Ayagala okumanya ebisingawo yita ku 078 599 343. Oba olina kye weebuuza okyebuuze. Ndikyogera nfa walumbe asooka kuziba mumwa. Kale sooka naye wettanire, kubanga yettanira yafuna, eyetegereza yatta omuzira, ate omutikke talinda. N'olwekyo bannange omuyala akayanira kulya. Ebitabo olulasanga ebinoonyeeko, olulasanga ekya 10,000 Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo nakiwandiika nkitunda 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri nkitunda 3. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo kya 3. Bino ebitabo byonna nabiwandiikira mmwe mubisome mukenkuke olulimi Oluganda ku +256 781 599 343. Tutambulire ddala wamu tuyigirize olulimi lwaffe lugende mu maaso. Mweraba.